sindikira ekibuuzo sabiti ewedde nga mbuuza ku emmotoka ya Rolls Royce ereetedde mukyala nita Annette Amongi ebizibu n'omukulu okutuuka okugamba nti aha ogunywanga n'oguteeka enze omwana w'omukulu emyaka gyange gyonna sigirinnyanga namu wadde tubadde tutambulira mu zino jipu za byantalo naye gwe maama surprisingly mu Africa muno emmotoka eno abanene tebagirina bapulezidenti b'amawanga n'ab'ennono wano waffe mu Uganda owulira ku mmotoka ya Rolls Royce buliwo abalina Rolls Royce naye ayina gye bayita Cullinan Series 2 aha ebadde tennajawo kyovula bayayogedde bingi ebikankanya akati njala tunule ku mmotoka eno twebuuze lwaki emmotoka eno ewawazza nnyo bannayuganda okujjukiza eno emmotoka si esinga okuba ey'ebbeeyi nedda mmotoka nnyingi ez'ebbeeyi naye erimu ebyenjawulo bw'osanga ambasada Sheikh Gugwa nga yagituddemu ajja kugamba lino ggulu lya ku nsi kakati buli yagisomako nga mukungu mu gavumenti ndoza ne CDF yaitanagirabako naye bwe yagenda oginoonyerezaako n'atunula ku mmotoka eno ebigirimu amatendo n'amatiribo n'agagiteekebwamu Allah n'agamba kino kiba kisusse ku ky'omulamuzi akawungeezi akonaku lwaliro mu programu gw'ensonga ngenda kubeera ne Dr. Yusuf Serunkuma ayina omuku gwe yawandiise mu lupapula lwa The Observer n'agamba nti high time eggwanga litandika okukkiriza obwakabaka bweru ku njiri ekyo kikomezaawo naye obwakabaka bwe lwakitula rather ekyo nekikomyawo kakati njagala olunaku lwaliro eno debate tugijje mu ddiiro tumanye emmotoka eno Rolls Royce lwaki bw'ogiwulira nga bagyogeddeko eri Amadi teri naye lwaki efuuse eggulire kati bino bimu ku byenjawulo binaginoonyerezaako byenjimanyiiko ebyabadde tebisobola kuleka Annette Amongi nga tebamutunuddeemu bakama abe byagala kukola ki first of all nyina wano bwe nabadde nkola okunoonyereza kwange ne ntunuulira abakulembeze mu Africa naddala wano mu East Africa bavuga mmotoka kikaaki nga tunatuuka ku Annette Amongi kasooke n'owaffe wawano w'eggwanga erya Uganda muzimu ku mmotoka z'ayina ezimuweebwa kubanga pulezidenti alina okuba n'obukuumi era nejje erikuma omukulembeze waba wa America bagamba nti ekisooka mu byolina okuba ng'osoma keep the president alive olina okuba omukulembeze nga mulamu aba secret service baba batendeka ekyo balina okuba nga bakimanyi kati mu ssemateeka olina okuba nga omukulembeze w'eggwanga eryaweebwa obukuumi obumala kati mu bukuumi obumuweebwa kigeza nti emmotoka ne waba giguze nga teri amada balina okufuba okulaba nga bagyaliirirako ebbaati eryo ampuliza tekolebwa mu kampuni n'ebyo eba etuuse ku mutere gwe bayita ogwa customization gusobola ogikolako oda yaayo nga bwetundibwa then notandika okwongeramu akasente akalala kyovuna olaba nti emmotoka eno egula emitwalo nga 44 mpaka ku mitwalo nga 5 ke kakadde ka dola za America ekitundutundu kyako oba ekitundutundu kyakakadde ka dola za America kakati bw'oyagala okugyongera ojjalirirako embubi layers ezya oba amabaati amabaati gano gaba ganjawulo oyinza okuga nti kati njala ttekako ku ndabirwamu ne ku mabaati agamba atya Dr. Rashid Mpungo ngamba congratulations manyi ogamba byaseno nze kyo saagala kweyozayoza nali nkisuubira anyway back kakati nti abakulembeze bano balina emmotoka eziriko embubi ez'enjawulo ezibaziyiza obutalumbibwa 1 gayinza okuba amasasi 2 biyinza okuba ebikompola bino ebyatirale oba rocket eza RPG rocket propelled grenades 3 bazikola nga bateekako layer nga ejja giziyiza oba okulemesa missile okubanga egikuba nti bakola ebbaati nga liseerera nga missile eno oba gikubyeko lijja kuseerera oba ejja kubako ewuguke so eno yo bino byonna tennaba kubanga ebiina
kati yanita Among tunaba kubanga tujituka katutunulire bakulembeze bakama abe kumanda ozaye ombaze nti namba 3 mu ggwanga lya Uganda ku masiga 3 gano aba namba 4 yone namba gye muwadde mu banene mu ggwanga bo bakama abe bayinza kukitwala kitya nga bategedde nti oyina kika ky'emmotoka abakulembeze mu East Africa muno tukimanyi mu Africa ffe ebyokwejala batubinyumirwa nnyo naye bwe twogera ku beast president wa America emmotoka mwatambulira ate yo oyinza okulya ssente zigimu naye ku mutendera gwa Anita Among tayina waali kumpi kuba nti abeera n'emmotoka erimu bino byonna newankubadde nga abagagga abamu sobola okukola emmotoka n'ogiteekako byeyagala kakati abakulembeze ba East Africa ezimu ku mmotoka zibayina ku lusebegendo babeera nabo seemu si bbiri si ssatu naye mubeeramu emmotoka ziri zibagula lwa byakwerinda katandike ne president waffe w'eggwanga erya Uganda yakalayira Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa ye ezimu ku mmotoka ze mugyeko era ndi kulusa gye mutera okulaba ayina emmotoka ndowooza waliwo omukole ekkolooge twalaba gwe gyeyagiramu ne maama Janet Kataha Museveni first lady bagita Mercedes Benz Maybach abamu bagita Maybach ne bagita Maybach Ace 650 mu German emmotoka ewenyuka era baba wakugigoba olina okulekamu agakuza bagiwa top speed ku misinde emiyitirivu eyinza okufubutuka buli ssaawa ng'ogirinnye akabaati etolontoka kilometers 305 erina yingini ya V12 yingini za BMW ezikola zino giba misinde era teyitibwa mu masasi teyitibwa mu bikompola ekyamiza yo sinnamanya kati emmotoka eyo ya president Museveni bobojo ojagadde ogigula ogendagenda n'emitwalo 40 ejja dola eza America y'omukyala Anita Among eyi eri wakati wa mitwalo 45 mitwalo 5 Rolls Royce Cullinan Series 2 tugera gituukako mukama we amubegerako ateka n'omukono ku budget oba ku nsimbi avuga ya mitwalo 4 eza dola bumbi nga 2 nezigwamu kitawe yali mu mitwalo 4 ku mitwalo 4 ku mitwalo 5 ejja dola emmotoka gyavuga speaker parliament eggwanga tabadde mu byabufuzi oli amazeemu myaka 4 ono yakajja ebyo tebiyinza kutambula bulungi emmotoka eno Mercedes Benz Maybach S650 ya president Museveni gyolaba Benz yatera okujja mikolo egy'enjawulo egy'eggwanga esobola okwabika emipiira nesigala nga ekyatambula kilometers 50 tandikidde ku president Museveni kwa president wa East Africa emmotoka ze bayina olabe nga eyamukyala Anita Among eno yali teyinza kubanga tewaawaza matu eri abanene eri bakama abe tudde ku mmotoka endala oba omukulembeze omulala Paul Kagame ye mukulembeze w'eggwanga erya Rwanda ayanyumirwa nnyo emmotoka z'Abangereza era mmotoka z'asinga okwagala Paul Kagame bagamba nti ayagala nnyo emmotoka ekika ekya Range Rover his favorite cars ayagala Range Rovers zino alinga nze njagala nnyo Omungereza oyo n'Omujamani naye emikolo gye oba entambula ze z'ekikungu emmotoka gye bateekamu ssente n'ebyokwerinda okuba nga binywezebwa by the way ye president badde kugamba nga tonaba kubanga ogicustomizing nakuteekako byoyagala ng'okugiteekako battery amad n'ebiringa ebyo just wali ogigula order nga mbisi kati Paul Kagame omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda emmotoka gy'asinga okukozesa bagita Cadillac Escalade ESV eno yo eri mitwalo 50 ejja dola eza America kuba kulembeza mpuliriza gano si mawulire kubanga first citizen commander in chief abana balabe bangi munda mu ggwanga ne bweru w'eggwanga kati omukulembeze w'eggwanga okuba n'emmotoka ey'ebbeeyi naye twogera ku mmotoka eguliddwa nga tennaba kuteekebwako byakwerinda kujaliririrako mu mabaati na mbubi ezitayitamu masasi ezitayitamu bikompola ezitayitamu measles oba emizinga gye twogerako kati
kati ku level y'omukyala Annette Among ogula emmotoka kino ekya SUV already nga ayinayo n'endala gye baagula edda yejjukira yeegulirayo ko ne mukulu Tayeebo mu myuka we gye buvuddeko. So njagala ombuulire managing director wa company avuga kawundo omukozi we najja oba head of department najja ne SUV Land Cruiser V8 abana kitusizamu kale ku mama ni wankubadde bimuko ebyo mu Africa bitagumiikirizika ebiraga nti ekkubo mwana ngambye mufana mutamani wa Kalangwa kama mumuze mirembe munange naye ontuteyo bwerere Zarafati musoke byafaayo semanda lirinnya lyangere ekike ente ndi muzukulu wa Katongole mulema Katongole mugatta. So Paul Kagame motoka ye Cadillac Escalade ESV eri mitwala $50 za America kitundu kyakakadde ka $, era naye beri mbuku bombi bubiri nezigwamu. Motoka eno ina cameras okwetooloola eziraba yonna buli ludda east west south north. Oyagala kulaba mu mbirizi olaba maaso ne mabega kibeta 360 cameras zibateekako yo eri Ahmad. Fena tumanya makulu g'emmotoka ya Escalade oyo we Rwanda. President w'eggwanga erya Kenya Samuel William Ruto ye atambulira mu Lexus muzibu ku mmotoka zasinga okwesigeza mu ez'obukulembeze bayita Lexus B570 ba 570 ina engine ya V8 engine gaba manyi V8 ne V12 mmotoka zino za SUV za engine ezogerwako ezisinga okuba ezitabu mu mmotoka. Kakati bano bakulembeze b'amawanga abagagga bw'oyogera ku Samuel William Ruto ne business z'ayina mu mafuta n'ebiringa ebyo toyinza kumubuusabuusa naye emmotoka gy'avuga Lexus 570 egula emitwala $35 ejja za America. Ndoza lutuba mbumbi nga bubiri. Eri Ahmad wano wonna ngemaze oteekebwako n'amabaati nga teyitamu masasi. Kakati emmotoka yo nga yo si eryawo nti yensonga ennene naye bameka abagiina na lwaki omukulembeze wabanga agiina ow'eggwanga kiri understandable kuba alina okukuumibwa alina okuba protected by all means olw'abalabe baba nabo munda mu ggwanga n'ebweru ate buli mulabe olwa security omukulembeze gy'aba nayo ayiya means zonna eziraba nga asobola okukola kyayagala omutuukako. So tegaba mawulire ogenda ku mmotoka ya Putin eya Xi Jinping n'ogenda ku ya Trump n'abalala bangi olw'obulabe baba nabo n'abalabe bo ebyokulesa basobola okuba nabyo ebikusobola okukulumba ebiri sophisticated ekyenkaniddeawo. So tuli ku Annette Among wakati emitwalo $40 ejja ku mitwalo $50. Bano bakama abe bonna mu East Africa ba president tetulina gwe twalabye alina mmotoka kika ekyo. Kati wa Tanzania Hajat Samia Suluhu Hassan avuga Toyota Land Cruiser emmotoka eno eri mitwalo $1 za America 30. Enzigi zonna ziri Ahmad era bagiteekako leya eziyiza ballistic missile okubanga zigikuba bwe zigwako ziseerera buseerezi. Katusembye wa Burundi Ndayishimiye avuga Toyota Land Cruiser Prado TX eri mitwalo $1 za America 34. Enjawulo emitwalo nga 11 ku Annette Among Annette gyabadde aguze. Kakati eya Annette Among Rolls Royce Cullinan Series 2 nesi yasose okuba ne Rolls Royce mu ggwanga erya Uganda. Nange kennyini nyewe kamwa kwogera nagitulamuko nga nkyali ku STV nga ntambula ne mukama wange Kabangala Mbuga Sulaiman SK eya Greyo myaka ngene etane mabega nali nagitulamuko dda era nze sina nnyo bingi bye nali nzirabyemu mu misinde si yesinga naye
version eya Cullinan series 2 ndala katika tuwe kubika ebirala waliwo Rolls Royce jibaita Rolls Royce Ghost eyo nayo nungi nayo ndala Rolls Royce Phantom eyo nayo ndala Rolls Royce Spectre eno yakafuluma nayo mwaka guno nga gutandika n'oguwedde nga gugwako Rolls Royce Spectre era nagirabako ne David Beckham ne mukyala we Victoria oba ne Angelina Jolie oyo muzanyi wa sinema abazifunako kakati enono yo yamasanyalaze era egulu emitwalo gya dola za America nga 8 ku kakadde ku kakadde kadula kitegeeza ekunukkiriza obuwumbi bwa siringi busatu ezeggwanga erya Uganda wano eyo Spectre kati kwe tujja netulaba eno gye bayita Cullinan so mu Africa abamu ku banene balina ku Rolls Royce tubadde tuziraba kuva 2018-19 omuyimbi gwe bayita Davido Diamond Platinums niawo omulala Victor Osimhen ow'eggwanga erya Nigeria omuzanyi wa bw'omupiira oyo naye azirina ne Kabangala gy'ayina ndowooza ye Phantom n'abalala zozoolabako kakati eniyo Anita Amonge lwaki yo ekyankalanyiza ensi waliwo n'agamba nti ekoze eggulire mutuswaziza n'ebiringa ebyo lwaki tayagala bagyogereko bwe mbadde ntandika program oba obaddeko nkugambye nti buli omu tayinza kuddawo kwogera ku mmotoka eno kubanga si esinga okuba ey'ebbeeyi naye ekijeetera okwawaaza amatu bameka abagirina era oba topapye wandiwuliriza mu kitundu ekigenda okuddako ebiri ku mmotoka eno lwaki nga niwe kiba kitongole kya intelligence nga kiwulidde ebintu nga bino kitandika okuprobinga banoonyezi bagende naye ddala bukwatira obuwumbi 2 oba 3 ogule emmotoka bwetaavu ki ngweme teri Amadi muteyitamu masasi wabula mmotoka yakwejalabya mmotoka ya swaga mmotoka ya kunyumirwa bulamu mmotoka ya kwekakanya na kwewumuza era ne gwa nti Rolls Royce bazivugavuga dda si nti Rolls Royce gyolaba yeeyo waliwo Ghost gyenkunyonyodde Phantom Spectre neyo Cullinan kati 2019 model oba version ene ya Cullinan series wezatandika okubanga zifulumira esooka nefuluma era abaserebu benkunyonyodde abamu ne bagigulako kati 2025 mwaka oguwedde emmotoka eno neteekebwa ku katale nefulumizibwa and I'm telling you mu nsi batono abafunye ku mmotoka eno kubanga bwomba mwajebe guno mwaka oba wateekayo dda order bwe yafuluma mu 2025 sigamba nti stock efulumye emijozi gyaseno gende wabu nakabanga ogule my friend oteekayo order bw'oteekayo order ne bakubulira ddi lwenaggwa ne batandika ogikola bw'oba olina by'oyagala okwongereramu ebirala ebiri customized like okugicomputerizinga ogambe nti nze Dr. Nkongera Rashidi emmotoka eno jatambuliranga ku DNA yange ku fingerprints zange ebyo nabyo ne bitwala process ndala kakati boba butamanya na bwe wusso olyogamba nti tujja kwogera ku mmotoka eno. One, Anita Amonge speaker is a public servant aweereza banna Uganda. Ekibiriti ekyo kyogula gwagamba ntoyagala boogere ku mmotoka kwe bajja omusolo butto gwe bayongezaako esiringi ebisatu ebyo ebisatu bye bayongeddemu kwe kuva ensimbi gavumenti zeekozesa n'ensasulako ne speaker. Parliament ekubirizibwa engetambulira ku budget eyo ya munna Uganda. Era owulira mawulire nti gavumenti enoonya ssente ez'okuddukanya budget eyafulumiziddwa. Njagala tubeere banna Uganda abagoberera.
sente zino government ne ganti URA ewereddwa mulimu okunoonya tundu ly'ensimbi kuma budget eno ne bakuongeza omusolo ne bateekawo n'emisolo emijja gye wawulidde gwe Munnayuganda gwagenda osasula. Lwaki omuntu tayinza kufaayo nga nitamonga aguze emmotoka ey'obuwumbi obubiri nga teri ku budget? Era buli omu ne yeebuuza nti President Museveni waba tagirina oba Kenya Ruto nga tagirina gwe wagijjeewa? Okola business ki okuva ssente zino obuwumbi bubiri gwayita biliyoni 2.5 entono? Obuzangako omuntu Rasama Kalla tetwagala kikutuuke kuba kituuke ku family niyo obuzangako ku families ezaali zisabiddwa obukadde 2 batwala omulwadde India bamukoleko transplant ne zibalemerera omulwadde oyo n'afa. Awo ojja okumanya nti biliyoni 2.5 sente nnyingi ezo. So bangi babbye sente za government. Ayigiga agamba nti buli mwaka babba trillions nga 10. Nezino sente munazizuula mutya nti zibbibwa? Nga newe muzuulo busammambiro kubimukubira bibwako ddala. Kakati buli muntu wakubuuliza nti naye ddala ono sente azijja waaka ebimu kubiwawaaza ebigirimu. Mulimu abaguza amaato, abaguza ebintu bingi. Naye President Museveni yaga nti akatali kabbe bw'oli amagumba osuulawo mu lujja naye ekintu nga wabbye kibbe. Aha. Kakati gwe webala otya mu buyinza obwo? Badde wano netunulira nti waliwo n'emmotoka endala eyafulumya katale kati bagita King of Luxury. Ezimu ku mmotoka ez'okwejalabe ekyasinza okuba ey'akabi Mercedes Benz yagikoze era nayo efanaganamu ne President Museveni gyatambuliramu eyo Mercedes Benz emmotoka y'ekikungu ey'emikolo. Eno bagiyita Mercedes Benz Maybach S900 226 tena sasa na katale ne bagijjeko engalo banafa ba Mercedes. Ojja ginoonyerezaako girabe. Kakati bwe tutandise program tukyaffe kisoose nga tutunula Rolls Royce eno soose n'enkunnyonnyola n'enkulaga abakulembeze b'amawanga gano ag'omu East Africa nga tewali agirina. Ffenna tumanyi abayeekera bali mu mawanga gano nti omukulembeze oba olina okumuwa emmotoka. Kati bujja ku President Museveni ono waffe Al-Shabaab emwetaaga, Kony amwetaaga, n'abalala oba ADF. So yeetaaga obukuumi era budget y'obukuumi ye erina okubaawo n'ensaasaanyaye. Kakati nina wankubadde era olumu nakyo olaba nga kisukkamu. Ssemujjunganda yatugamba nti biliyoni esoba mu 2 saasaanyiza amaka g'obukulembeze. Naye ekyo si kifaako nze nnyo kubanga Parliament be baziyisa bennyini. Kakati abo tuba tunuzaamu omudumu. Kati maze okunyonyola ku mmotoka eno eya Rolls Royce Cullinan S-Series. Series 2 onansaasira. Bwe nabadde nsoma emmotoka eno dot ku dot okuva ku buli kalikonda akagiriko, ekyamazima nakoze page 3 ku script yange ebifa ku mmotoka eno. Ekolebwa company eya Rolls Royce Holdings mu Greenwood mu Bungereza. Rolls Royce Motors bebakola emmotoka zino eza SUV eza Rolls Royce. Newankubadde nga company yo nga Rolls Royce Holdings betengeredde mukola emmotoka nokola yingini z'ennyonyi ne helicopters mu maje ag'empingu ne ag'omu bbanga. Wabula mu 1998 Omujamani wa BMW yagula company eno ekola amamotoka Rolls Royce Motors. Tugezo ina company nga Radio 4 7 ne 8. Kati mu company ya Radio 4 noba mu nettabi erikola social media erikolirwa Samora ero n'olitunda n'oliguza omulala. Kakati aba Rolls Royce bakwata company eno ekola amamotoka gana ga SUV ya Rolls Royce mu 1998 ne bagiguza banafa ba BMW. Era bo bafulumye emmotoka zino naye nga za BMW.
kati ekkolero ddene ebirala ne bibeera nga byabwe nga yinginiza ennyonyi n'ebiringa ebyo. Era mu 2023 Rolls Royce mu butongole yatandika okukozesa emmotoka ezikozesa yingini za BMW, era nga yo BMW esupplyinga technology ne engine ya V8 ne V12 mmotoka zino za SUV za Rolls Royce. Era Rolls Royce Motorcars bananyizo beba BMW abajamani. Era motoka eno ya Rolls Royce Cullinan erimu technology mungi gwe ngendo okunyonyola naye nga wa mu Germany. Era nga ebirimu solo bisanga mu BMW brand news motoka ezo model empya. Kati nkunyonyoledde mu 2019 libatandika okufulumya ekika kino ekya Cullinan seri eyasooka. Kati ne bajja nga betegereza akatale nenga ezibadde zifuluma zibadde mu seri eri. Kati 2025 ne upgrading nga ne baleeta this beast gye bayita Rolls Royce Cullinan Series 2 ngeri upgraded ng'emalayo bumazi. Ampuliriza emmotoka eno nene mu buwanvu bwayo ng'ovudde maaso n'obeera number plate y'omumaaso ne number plate y'emabega bayita obuwanvu eri mu fuuti 17 meters nga 5. Eyina ebifo oba entebe 5 5 seats oba 5 seater. Bw'oba ova ng'oyimiridde mu busimba bwoti eri mu mita ng'emu n'ekitundu ze fuuti nga 5. Lwaki ebipimo bino nyina obbikuwa? Mbikuwa motoka SUV nti bagikolanga bw'onaayingira mu kisenge ekyo, si kuvuga buvuzi. Omusajja agikola nga bw'oba ogiyingidde olina okuba nga ali mu makaago. Comfort nti ebanga zinyo. Engine yayo ya V12 tegeeza zimu ku motoka ezirwawo nga ziweta olw'obuwanvu. Katandise ebintu byayo ebyokwejalabya. Ekimu ku byasinza okuneewuunyisa kyeky'ebyobulamu kiringa kyakwejalabya naye nga kya byabulamu. Emmotoka eno bwetandikira munda munnange niwankubadde nga erina handles kwosiko giggule siwe bagikola era ekitibwa kyayo oba okyonoonye. Cullinan ya peesa si kukuba luggi lwa musajja ng'olinga omuwendulwe pa n'olusindika nomala n'osika oggulawo. Nyiga peesa yeggule ate okuggulawo kwayo si kwe kuno mbw'oyingiza kabegabega ojja direct kitegeeza enzigi zayo bwe yeggula zibeera mu straight line olw'omaaso n'olw'emabega. Emmotoka eno eyina emito gya leather mu langi z'oyagala ne si leather ono gwe muteeka ku mito gya booda. Eyina leather oli eyamalayo. Bw'otuuka wano ku dashboard tewali wadde kiplasitiki n'ekimu. Ebyuma ebiwunde ebiwagale ebimasamasa n'endabirwamu ye dashboard y'emmotoka eno gye bayita Rolls Royce Cullinan Series 2 eya mukyala nita Among obemu kwezo ziyagulako. Bw'ogivuga olugendo ne lukooyamu emito egyo gy'olabye ejja leather egigonda nga bw'otudda mu ntebe ye ey'omuddiiro yeemenya neeyimuka neyeegolola. Waliwo epeesa ly'ojja okunyiga ekukole massage. Bino bye nkugamba not just a story, nkubuulira emmotoka kyeri ekukola massage n'endala zikikola naye kikola. Gajja wano
ya driver na ddala wano mu maaso kisaawa system webera kalimika mafuta awonna ndabirwamu njerere wagazi era kugatta ne screen erina kamera gye bayita 360 ekulaga ebiri mu maaso n'ebiri emabega n'ebiri mu mbiriizi kati kamera eyo wano nga wabeera handbrake bataddewo eppeesa erinyoola nga wona tuninga n'otambuza control ya screen kyokka nga screen yezo nazo nene enzibu zirimu inchi 12 nga n'ekitundu ebula katono okwenkana ka TV kana ka 14 oba ka inch 14 naye screen yeno ey'omu Rolls Royce si screen zino nga zolaba ze tulina mu mmotoka eyeekwata ng'otaddemu oluyimba lwa wancekeca. The screen we are talking about erimu HD high definition mweragira tuli mu mmotoka eno ne bagiteekamu kyebeta bespoke audio eyina emizindaalo speaker zaamu nga ogituddemu osobola okucreating embeera ya club nga ali mu club w'owulira emizindaalo bwe givuga gemaanyi ga speaker zino kati bagiwadde sound nga bw'omutumbula ageraageranyizibwa n'owa sound yayinza okufulumira mu kisaawe ky'ekivulu era bw'oba ogigudde bulungi n'ogiteekaawo olitabula esimbazira tone na Ronnie Simple nga bakubira ndongo lwaki kiri bwe kiti nkugamba nti ene motoka yakoleddwa lwakuba nti bagikoze nga ekuwa feeling okuba nti toli mu bulamu bwa nsi eno bw'oggulawo n'oyingira emmotoka eno ne weggaliramu you are in a different world nga toyina kyogenda kujulira nti oba ngendeko mu club wet oba ngendeko wano buli kimu nga kigenda kubeera omwo njagala nnyo gimenyamenya kubanga tuli ku TV nti naagikulaga njako nagitaddeko munaala lwaliro ku BBS telefino yagiraba hakati ye audio afulumira ku concert level bw'oyingira mu mmotoka eno ebbaati lyako n'endabirwamu oli ne baba bamutenda okuleekana nga ali bweru wa mmotoka eno olw'omubiri ogwateereddwako tosobola kubaako kyowulira ogenda kulya bw'oli nabo munda ne bw'ogiteeka mu paaka enkadde ne bw'ojja n'ogiteeka wasinga okubeera embeekuulo ng'eno Abaseno gye twakubye nga tuwangudde ekikopo talina kyawulira ali mu mmotoka munda eno kakati ne bagirekamu kompyuta eyogera naawe gye mujja okunyumya ebisinga bw'oba oyingidde nga toyagala kwetawaanya kunyiga noteekako kompyuta n'ogigamba etandika okukunnyonnyola ki kyoyagala okukola otandikira ku temperature temperature ng'ekuddamu nti wano erimu 35 gye tugenda erimu 2 wano ejja kukendeera kakati olwo nabadde nkunyonyola ku buwanvu bw'erina n'obugazi emabega waayo ku buli muto ogwa driver n'ogwa passenger nako nga kuliko screen naye nga screen eyo evaayo bweti kusokako katray akasooka okwejjayo katray ako sootekako ebyokulya byo oba menvu oba biki oba kuguze kagonjaako yonna Rolls Royce yeegula gonja oba michomo oba anything katray kwe kavaako maaso ga katray era kuliko screen yemu screen eyo nayo ng'esobola okubeeramu HDMI wayeze ziyunga ebiri oli ku screen ye n'obifuna ni USB n'ebirala era osobola okwogera bulungi ne abali mu America ng'oli mu mmotoka eno ng'okozesa screens ezo esobola okugenda ku Wi-Fi Zoom meeting eno gituliza okwo masimu nga video calling ng'oli mu mmotoka yo otambula nga tokozeseza simu yo ya mu ngalo
obula okoseza technology w'emmotoka eno Rolls-Royce Cullinan kati tebagitadde mu fridge wabula wano mita egy'emabega ogwandibadde omuto kanaka wakati akabeeramu omuntu omulala osobola okumenyawo ne wakolera akameeza era akalala ate mulimu omulyango ogwo nno gwe gukusuula mu bbuutu si byagamba nti asooka oyimirire n'owetooloola emabega mu bbuutu n'ojjayo ebikajjo byoba byakulya byo n'obireetawo omulyango ogwo mukwata n'ojjayo abanya kabbiya oba kasoda n'okaleeta eno niwe nywera akacupako just ogulawo obuguzi n'ofuna ebiri mu bbuutu awo tuli munda kati kibaita headroom wano waggulu ng'otudde mu mmotoka olekoza aquarium zizi ne zibeera mu mayumba kakati si kapeti si kinange kyanneewuunyisiza waggulu awo starlight bataddewo engeri y'emmunyenye zibanga ezidduka bwe ziti mu headroom awo waggulu mmotoka ng'otudde ziba zeetooloola bwe ziti munyenye nga zidduka buddusi emotoka kati tugenze ku meeza eziri munda z'amasannyalaze nga zejjayo bino byonna bijja kukyota spacious okuba nti munda ngazi byanaga nti oba oyambuka waggulu eri mu fuuti 5 mu buwanvu fuuti nga 17 ye space eyo gye bagiwa Rolls-Royce Cullinan Series 2 gye tutunuulira muzindaalo oyogedde ne kompyuta ngenda nsangi ekkubo liri litya kompyuta ekuzzeemu kati ate omwana n'agiwa suspension ebimu ku byuma ebiyambako emmotoka obutawulira binnya nga zaadaptinga buli weegenda oyita bwe begenda kuwalampa lusozi yeseetinga neeyongeza ku maanyi ga suspension n'oyita mu kasozi ku hamps bwe kityo ate ne ku kamera wali ebeekulaga nti wano we tugenda waliwo ekikko waliwo hamp waliwo kino mukyali ku bazungu bakola ebintu byabwe kakati emipiira gyonna buli mupiira gulina amaanyi oyinza okugamba 4 wheel oyinza okukola ki naye buli mupiira gwa Rolls-Royce Cullinan Series 2 gwejja mu buzibu obuba bugutuuseeko ogwo maaso eguba gwe guseeredde gusobola okufuna amaanyi agagujjamu obwo obuzibu soundproof nabikunyonyoddeko bya zoom mbikunyonyodde ebyamasaji mbikugambye atugende ku technology bagitali mukibeta driving assistance technology ngosobola okugiragira etambule yokka yes bisigadde bitonotono kati kano kakulu bw'oba ogenda Masaka ekuwa traffic update amanyi traffic update nga sinatuukawo kansooke maleyo bino mu driving assistance technology gwe bagiwadde okuyambako okulaba nga yeevuga engeri gy'oparkingamu okweggala okulemera mu lane mulina okutambulira byonna nga ebikulaga myaka 5 we bagikuwadde garanti nga tefudde wadde okubaako ekizibu biraba bwe bifunye obuzibu mu kaseera ku kampuni ekuyamba kakati ekukuuma ng'oli safe
asobola okugiteeka mu auto ne yeeparkinga n'okuba nti yeekanga ebiri mu maaso omwana ze n'asalawo omulundi gumu yesiba yokka obadde ova mu leeni bemuvuga muzunga muno temwagala kuteerera ku nguudo tagala yamwakutte yejjayo tojja gitweka mu leeni nga waliyo omuntu omulala babala bagenda kukutomera obadde tolabye blind spot nga yejjayo nga yezayo mu leeni akati njagala kulaba lwaki emotoka eno yadde ino sound nga alarm mu bitongole byonna ebyokwerinda n'abakulu tugende ku kibayita ADAS, Advanced Driver Assistance System. Tutandike ne kibayita ACC, Adaptive Cruise Control. Eno yo esobola okwadijasitinga nga ne woba ovuga ekukuuma, esobola okukuma speed ng'olina gap kwa kuli maaso. Oba olobye onyiga kisimu kyo motoka kumbe egenda etambula naye maaso ogeyogera ba ng'okonya omusajja. Yena badde ngenda wali ku Ubos okola live BBS budde bunkutte parking nerabira tisinateekamu ala mbakulinya kumuliraawo kata ntomera ndi maaso naye nadde mpapa kuba nti obudde bwabadde buweddeyo. So mu adaptive cruise control emmotoka eno ekuwa distance kwolina okuvugira obutakoona akuli maaso nebeera kibayita LKA, Lane Keeping Assistance oba centering. Ekyo nakikunyonyoddeko kukuumira mu line emmotoka yo nga tevuddeeyo n'okukuuma steering nga tezungazunga. Blind spot monitoring nagikunyonyodde kulabula nti kakati wano ovudde mu lane komawo bw'ogaana neekusika neekomawo mu lane era gwakyusakyusa ovugira mu eno lane n'endala nga waliwo emmotoka ejja ekuyambako. Autonomous emergency braking oba automatic emergency braking. AEB era naye kuziyiza obutadumaaduma n'otomera buli akuli maaso emmotoka esiiganye okusiba oli kaserengeto bitaleba kuto omulundi gumu tokyasobola kusiba. Eno yo kulinaani baaba enyweza emipiira gyonna omulundi gumu ku mmotoka endala bw'osiba omulundi gumu yeefula bwefuzi n'ekuziika oba neekyuka naye eno AEB system yayo egikwata emipiira gyonna omulundi gumu bevu neyeesiba ndootakosebwa kivola bagamba osibe seat belt era nga kino tennakikola esooka kuwoninga nera bwoba oriyakitinga mwana abadde asala omulundi gumu n'ekipira ekulaba tolina kyokozeewo naye etuna nti eyinza omukuba yo ng'ebikkolera. Traffic sign recognition gingendo sembyayo. Traffic sign recognition yampangudde ogenda ku luguudo lw'e Masaka oli Busega teekamu oluguudo olwo lw'e Masaka mu kompyuta awali jamu ejja kukulagawo wali ku kompyuta nti kakati wano akutte Busega wano akutte e Nabbingo empigi mutono ejja kuteeramu obusajja tupuyita busajja obusajja buli wali empigi buli eka yabwe ne wano bw'oba oyamuka akasozi awe Katende ng'ova Kampala abaana batera okusala byonna ebikulaga. Bw'oba omaze akasozi okkirya booti ogera na Kirebe nti ye waliwo leeni bbiri emu osobola oyisa awala tosobola kuyisa ye emmotoka. Kakati bwe nkuga nti tugikozeemu tugyogeddeko okumala essaawa nnamba. How on earth bw'oyinza okuba n'emmotoka ekika bwe kiti
ekyamazima monetarizing alarm